Abantu ba Buganda ku mitendera egy'enjawulo naddala abawagizi b'omupiira bakeddeko ewa Wankulukuku ku kisaawe Kimuteesa 1 Royal Stadium okuwagira omupiira gw'amasaza ogw'akamalirizo ogubadde wakati wa Bulemeezi ne Gomba. Weziweredde ssaawa 6 ez'emisana ng'ekisaawe kibooza abawagizi okuva mu masaza ag'enjawulo ng'okusingira ddala Bulemeezi ne Gomba abadde ku Fayinolo y'empaka zino. Abamu ku beetobye ku mpaka z'amasaza ye Nnaalinnya Lubuga Agnes Nabaloga ng'akiikiridde Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi II, Omulangira David Kintu Wasajja, Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga, Omumyuka Soko wa Katikkiro Oweekitiibwa Profesa Agitwa Kawase Kigongo, Omumyuka w'Omukulembeze w'eggwanga eyawummula Edward Kiwanuka Ssekandi, Baminisita ba Kabaka, ababaka ba Paalamenti, bajjajja bataka bakulu ab'obusolya n'abantu abalala bangi. Omupiira gugenze okuggwa nga Bulemeezi emezze Gomba ggoolo emu ku bwereere, ekitanudde abawagizi ba Bulemeezi ne beeyiwa mu kisaawe wakati mu kuyisa ebivvulu. Bulemeezi owangudde obukadde 12 obw'ensimbi n'ekikopo, ate Gomba ekutte ekyokubiri n'obw'ensimbi obukadde 9 ssaako n'emidaali, era bino bibakwasiddwa Nnaalinnya Lubuga Agnes Nabaloga. Katikkiro wa Buganda munnamateeka Charles Peter Mayiga mu kwogera kwe ayozaayozezza Balyannaka olw'okuwangula empaka zino, bw'atyo n'atendereza n'empisa ezooleseddwa. Njozaayoza Bulemeezi olw'okuwangula ekikopo ky'amasaza omulundi ogwokusatu. Mu ngeri y'emu njozaayoza ne Gomba kubanga babadde abookubiri. Emisana waabaddewo Buddu ne Mawokota netwala ekyokusatu, Buddu netwala ekyokuna. Twagala omupiira guno okulinnyisa omutindo gwagwo, era omupiira gusambiddwa bulungi, timubaddeemu ffujjo okuggyako omupiira bwe guwedde abawagizi okweyiwa mu kisaawe. Ow'omu mbuga wano wasabidde amasaza gonna mu Buganda okuddamu okwewandiisa mu mpaka zino enti y'engeri yokka ey'okuyitwamu okutumbula ebitone n'okukuuma obumu. Twagala omwaka ogujja empisa mu bawagizi, empisa mu baguddukanya, empisa mu baguzannya, n'empisa mu bagulamula yeba eba bendera. Omupiira guno gulinnye omutindo kubanga nga bwe tukirabye ebitone bivumbulwa, abagukoleramu ensimbi bagukoleramu ensimbi, ate gugatta abantu. Twogeddeko n'abamu ku bavugirizi b'empaka zino okubadde Ssenkulu wa BBS Terefayina, Omukungu Engineer Patrick Sembajjo, abakulu okuva mu kampani ya Airtel, Centenary Bank ne bayozaayoza ttiimu ya Bulemeezi era ne beeyama okwongera okulaganira wamu n'Obwakabaka. Tusobodde okulaga empiira ekisukka mu 25 sizoni eno. Kyendowooza nti tukoze bulungi, abantu badde batufolowinga, ate bw'otunulira turn-up ndaba nga ezzaamu amaanyi, abantu bazze mu bungi. Abannanaka bavudde wala kuba tunajjukira nga bafuna ekibonerezo kinene kusamba empiira 3 nga tolina muwagizi, naye mbeebaza okuba ab'empisa ne bagondera ekibonerezo ekyo. Tulabye nga bazze beeteekateeka bulungi, omupiira gwonna gubadde mulungi, ttiimu zombi zibadde nnungi. Twebaza aba Bulemeezi era tubayozaayoza okubeera nga basobodde okuwangula, ate twebaza abo bonna abeetabye mu mpaka zino. Minisita w'ebyemizannyo abavubuka n'ebitone Oweekitiibwa Robert Sserwanga ssaako n'omwami wa Kabaka amulamulirako essaza lye Bulemeezi Kangaawo Omulangira Ronald Mulondo bayozaayozezza abazannyi bonna olw'okutuuka ku kkula lino. Twebaza nnyo olukiiko oluteeseteese abazambi abo, njagala okwebaza bwe tukulembera essaza abaami ba Kabaka bonna, Abalyannaka bonna abasobodde okubeerekereza byonna ne bawaayo ne batuwa amagezi. Mujjuke twatandika omwaka guno n'okusomoozebwa kwali kw'amaanyi nnyo. Twatandika n'ebibonezo ebyatuweebwa nga tetukkirizibwa abasambi mu kisaawe, twatandika nga abasambi baffe kumpi 6 mulamba bamaze okuwerebwa, twatandika tulina okusasula omutango. Paul Siano Mukiibi, BBS Terefayina, Ageesigika.